So hi guys, hope muli bulungi, nze siri bulungi because I always come here complaining. Era nze complaininga. So let's get straight to the point. Waliwo omuwala gwendabye eyakafa, may her soul rest in peace. Bamuyita obaani, I've forgotten her name, dinvudde mutwe. But ekisinze okundeeta wano is the fact that waliwo yakubye mami ye ekifaananyi, kale omulambo gwe ekifaananyi naguteeka on social media, and omuntu yagutadde ku social media alabika ye mu kugenda okulaba mukwano gwe n'omulambo gwe ekyamutute okufuna content kuteeka ku TikTok bamugambe nti bambi ofiiriddwa afune views bakasharinge bakapostinge. Weeteeke mu bigere by'oyo omuntu afudde gw'oteeredde omulambo gwe nga gulabika weegutyo. People are trying so hard to force life on social media, are trying so hard to look good in front of the camera so that they put their videos out there nga zirabika bulungi. Gwa omuntu akoze obu video bwa ataddemu filter ataddemu bichi akeere enchafe. Okwata omulambo gwe oguteeke ku social media togubiseeko wallahi alazim. Muyine empisa embi abawala mweddeko. Ate kino yakikoze muwala tayinza kubeera nga musajja. Nokwata omulambo guteekeko akantu omwana afudde mumusabire ku ssaala entuufu naye abantu bali awo kati bageya mulambo kati laba ennyindo buli gyagiteekako filter alaba n'omumwa. You guys, enough is enough. Mulekerawo posting emirambo gy'abantu, mulekerawo genda kufa kw'abantu oba ku nnyimbe nga mugenze kufuna content. No recording entaana we bagikoze, no recording nga bamusonsekayo, no recording nga kogamba buli part no jibawa notekako na part 1, part 2, wait for part 3. You guys, nze bannaye gwe ali posting omulambo gwange ndi kugira kabulangana. Mwe mwesiriwazi.